ina ndoza kakati ekirina abawagizi abangi betuyinza okugamba bali mu nkomyo ku misango egyekuusa ku byobufuzi kubanga waliwo tuba tukola omulimu gwaffe ogw'amawulire waliwo betusanga nga bakwatibwa mu biseera bya kampeyini naye n'okutuusa olwaleero abamu emisango gyabwe gikyagenda mu maaso n'okuwulirwa abalala ab'enganda bagamba tebamanyiddwako bantu bano gye bakola ki gye bali ng'omubaka bw'abadde agamba ku lw'ekibiina era ng'omubaka wa paalamenti nteekateeka ki gye mulina okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya? Ekituufu ekintu ekyo ngenda okukituukako enteekateeka yaffe gye tulina naye njagala ndabule buli muntu yenna ndaba buli muntu yenna w'oli kobeere maama w'awaka naye ng'obonyaabonya omukozi oyo gwokozesa gw'oyitawo sigaala so nga yandibadde nga house help oba house personnel oba oyita house boy oba yandise house helper olwaleero omubonyaabonya naye ate certain time ti akaseera ako ojja kutuuka ovunaanibwe ng'omuntu olwa office eyo gy'okozesa olw'obuyinza olwaleero bw'olina olwaleero ba abere kandiho sima kandiho abafunye sanctions olwaleero sigenda kukuba kalyonso oba kukuba gudikutte mu kalyonso miro naye ndabula abalala abasigadde abali mu offices eno message eri abo ababa basigadde ti byonna bye tukola olwaleero tutunuulire nti wadde oli mu office eyo olina obuyinza olina leadership olina kiwooli weegendereze weddeko omanye nti n'oyo gw'otulugunya muntu muno naye alina omusaayi omwana omuto oyo gw'okuba naye alina omusaayi era naye alinga ggwe olwaleero NUP ffe tukoze ekisoboka kyonna kubanga tuli bantu abagoberera ssemateeka oba abagoberera constitutionalism era kyova olaba tuvumirira nnyo abantu abava ku ssemateeka nga bwolaba olwaleero obuwayiro bwonna okuva ku chapter 24 ndowooza yonna nga Frank bwagambye article eya 3 ng'eyogera ku all persons have a right to education tibalina balina right oba balina eddembe lyabwe ebyenjigiriza ebyobulamu so olwaleero ffe tuyita mu mateeka gagagwanidde abantu baffe tusaba beyiro lwalimu Museveni kyafuuka ekizibu biseera agyogerako so nga ate era nakyo kirambikibwa mu ssemateeka tuukirira abalamuzi okulaba nti abantu bafuna obwenkanya naye yonna tunookinga ku nzigale naye bino byonna era nsigala nze ndabula ne tusaba abantu bekube mu kifuma abali kyalina obuyinza tojja kukeera enkyangu obuyinza obwo tokyabulina naye nga naawe neetaaga nga nze abadde nga kwegayirira olw'okuba nze nina omutima oba obukulembeze nja kugamba tutambule ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe olwaleero enzikiriza zibe n'eddembe olwaleero kali constitutions olwaleero kyayisa omumbeeta kyayingira na lubiri lwe abantu bebakwata mu lubiri lw'omumbere tebafunanga bwenkanya era twabadde ku paalamenti nga tubyogerako so ng'ababaka twadvocatinga tubyogerako nga NUP tuyita makuba malambo kufu bakanso baffe baluwisi baani okulaba nga abantu baffe bafuna justice oba nga bafuna obwenkanya ffe kikitunuulidde kuffe tuli kibiina kyabayeekera kibiina kyabakyewaggula oba tetuli bakulembeze bakyewaggula naye twagala okuyita mitende nga tugoberera ssemateeka w'eggwanga lyaffe eggwanga tuleme ditambuliza omuntu oleme eggwanga ditambuliza ku notebook oba ku iPad oba ku dayala eyo nga bwolaba olwaleero UPDF eri mu ggwanga ery'Ekongo nga kumenya ssemateeka ndowooza tunakyogerako oba naye nga mu kyo twagala nnyo okugoberera obwenkanya rule of law nga tuyita mu mateeka naye nga ate bwe tugamba ne kwabo olwaleero abatyobola ssemateeka nga batyobola eddembe ly'obuntu. Ekirowoozo kyo kyoyinza okuwaayo ku nsonga y'okuba nti okweyimirirwa tuli ku nsonga y'eddembe ly'obuntu naye nga waliwo oba oliawo okusaba pulezidenti kwayagala okuleeta ensonga eno ey'okweyimirira naddala ku bantu abo balina emisango egya naggomola kwandibadde kuggibwawo ekirowoozo kyo ku nsonga ssemateeka alambika bulungi ti omuntu tabeerenga na musango okuggyako ng'omusango gumusindikiddwa ate olwaleero ne bw'aba agukkiriza n'oŋŋamba nti waziza omusawo n'eŋŋamba nti ye balina okutwalibwa n'enkeberebwa ddala ekituufu kyenzikiriza nkimanyi
so kyekikulagira ddala ky'omuntu anaasalibwanga omusango nga gumusse nga waliwo okunoonyereza. Ne Katikkiro yavaayo n'akyogerako Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Lwaki okwata omuntu omutadde mu kkomera ate n'ogamba okyabuuliriza? Kakati bw'onoobuuliza n'osanga siguli n'ondiyirire okola otya? Omuntu jangu omukwate ddala ng'omaze okunoonyereza. Olwaleero Paalamenti eyisa ssente mpitirivu nnyo okugenda mu bukesi oba mu kunoonyereza n'ogamba okutese Wanyana okutese Girinya tukyakunoonyerezaako naye nga n'abajulizi benyi tebalabika. Olwaleero kale emisango katugeze omuntu afunye court bail ate gwe n'omukwata mu mbeera eyeera ey'okutyoboola ssemateeka. So mu mbeera eyo nganze omubaka mu byonna nzirayo ku ssemateeka oba ku constitution y'eggwanga lino nti kwe tuba tutambuliza ensonga zonna buli muntu wa ddembe okufuna obwenkanya era omulamuzi bw'aba asazeewo ti omuntu ono aweebwe kooti ate lwaki wajjawo abantu nga ba thugs bonna beebise beetimbye bajjidde mu drone okuta omuntu omukubye omubaka wa Paalamenti. Olwaleero omuvubuka omugye mu siiringi omutadde mu ddiiro omugajjako ttawero abaana mutunulire kitammwe yale ng'olwaleero tukyali mu ggwanga erifaanana bwe lityo. So nganze mu byonna sijuliza ssemateeka kyagamba kituba tugendeyeko era kitulome omuntu abe n'eddembe ery'okufuna police bond, omuntu abe n'eddembe ery'okufuna court bail. Awo wetujjo abantu baleme okuwayirizibwa. Ffe olwali tuli mu kulembeze buno bakusibako ebisangosango bakuwayiriza bakusanze n'emmundu nga emmundu wagijeewa bakusanze ne kino olwaleero baleeta buno obumu obugendo tulondola nga buli wamu woogenze ebyo byonna kujjako bantu ddembe lyabwe ery'obuntu naye nga bannayuganda kyonna kiddayo eri gye tuli ku gurawundi kumanya kutereeza bukulembeze nakulaba katusobola okwogeranga ku bintu nga bino buli muntu wooli bannamawulire basawo basomesa ffenna nga tulina eddoboozi limu. Kale tuyanza nnyo tweyanzege muganda nga nagyosinzira okuba